ssabbiti ewedde bannayuganda babiri abazannyi ebikonde Abdul Ssebute ne Musa Ntege bawangulidde Uganda emisipi egya Eastern Central mu bikonde ebyategekeddwa mu nkambi y'amagye ebbombo. Abazannyi bano basiimiddwa Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni n'ensimbi olw'okuwanika bendera ya Uganda waggulu ennyo. Ensimbi zino zibakwasiddwa Salimu Uhuru ono nga ye President ow'ekibiina ekiddukanya ebikonde eby'ensimbi ekya Uganda Professional Boxing Commission. Ono agamba ensimbi zino zigenda kuzzaamu abazannyi amaanyi bongere okuwangulira Uganda emisipi emirala. Tweyama ba beneficiaries bajja kubeera ba boxer n'ekyensaba busabi ekisembayo nsaba President wange Yoweri Kaguta Museveni atuukirize appointment gye yasaba gye twasaba ne tukanya ne PPS okulaba ba professional boxers okuvaayo okulaba abayamba. Eno professional boxing bazanyira sente eno business, this is not amateur. Kati buli lwe babula obuyambi kiba kimenya ba promoters ne promotions zonna ne UPBC. Tweyanziza nnyo era mama tujja kwongera okujja gy'oli. Ate Abdul Ssebute agamba bagenda kukozesa ensimbi zino okwongera okwetegeka obulungi basobole okuwangula emisipi emirala. Neyanziza nnyo obubaka bwe tufunye okuva eri ewa Janet ewa mukyala mama. Neyanziza nnyo tweyanzege ffenna ba boxer ba champion era tusuubira tujja genda maaso okubeera abakabi n'okuzimba eggwanga. Abdul Ssebute okuwangula omusipi guno yakubye Juma Mwalugo munnansi wa Tanzania ng'ate Musa Ntege yakubye Iman Daudi nga naye munnansi wa Tanzania. Bwe tweyongerayo